Neesiimye okubanga okyali naffe wano ku UBC TV akadde ka lipoota y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Namutikwa ow'enkuba eyatonye mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu era nga okusinziira ku bwino gwe twafunye mu ssaawa 24 eziyise, Lira yafunye enkuba eweza 83.5, olwo Kampala n'efuna 49.4 ate Entebbe n'efuna 4.5. Nga bwe tutunuulira ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga yaffe mu biseera eby'okumakya kitulaga nga ebitundu by'eggwanga obudde bubadde nga bwa kinnyikaggobe awamu n'okufuuyirira okw'enkuba. Ate ekyo ekikubiddwa olw'eggulo kitulaga nga oluvannyuma ebitundu ebimu akasana kamaze ne kaaka wadde nga ebitundu ebirala byo bibadde nga bikyali bya kiddedde. Nga bwe tutunuulira ku ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kitulaga nga Sserwandula mpewo ebbiri omuli St Helena awamu n'eyo eri ku ddungu lya Sahara zikyeyongedde amaanyi era nga zikuumidde omukuubo gw'enkuba masekkati ga Ssemazinga Africa era nga kino kiba nga kitwongera essuubi ery'okufuna enkuba. Awo nno gwe munnaffe alina aw'okulembekera kano ke kadde akatuufu. Enkya ku makya tusuubira enkuba mu bitundu ebyo eby'obugwanjuba, olwo ebitundu eby'omu bukiikakkono akasana tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakuba. Ate ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale yo tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebyo ebisinga obungi tusuubira enkuba era nga ebbugumu mu Kabale tuyisuubira okubeera ku degrees 25, Arua tuyisuubira okubeera ku degrees 27, olwo ebyo eby'omu Kotido yo tuyisuubira okubeera ku degrees 30, ate ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tuyisuubira okubeera ku degrees 27. Bwe tutunuulirako ku ebyo ebimu ku Ssemazinga Africa tulaba nga Lagos, Nairobi, Kigali awamu ne Djibouti tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ewamu nga bwe kakubaakubamu, nga n'ebbugumu mu Khartoum tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja mu Abu Dhabi, New York ne Sydney akasana tukasuubira okwememula, wabula nga mu Abu Dhabi yo ebbugumu mu budde bw'emisana tulisuubira okubeera ku degrees 42, ate mu Beijing tusuubirayo ekiddedde, olwo yo mu London tusuubirayo ekire ky'enkuba. Bye nsobodde okufunirayo olwaleero, tulindire n'enkya wano ku UBC TV wokka.